Okay, ladies and gentlemen, you're so much welcome. My name is Shadik Smith ngabulijo wano ku Uganda chanaku. A little bit tutusinze muko story ngabulijo kusiza fetsero bakolera. Unaku lero ndi side zene lunguja era je nsinzide nga ndine omwana mulensa Lawrence ali ku kamera nga nchaideko omukyala omu amanyidwa nga Ruziette. Mukyala ono nakinkumukola engoye ezakabye ennyo era nga koledde baselebu bannyengo. Eno naku lero tuze tutegereko ko obulamu abusanga atya mu lockdown n'okuva we yajja era yeekoza ate okubanga yeewala ekirwadde kino ekya COVID-19 ekigezaako okubala bannansi omunsi yonna abantu munsi yonna embiriizi. Twagala tumanye ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. Business unusual oba business usual tegeere era abadde akwasaganya ati engoye zino azikolera kati waka order z'abantu be oyasigazayo order ati yasigazayo tulugera kwa yonna tubitegeera naye munneeyungeko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero tusobole okuba nga tukola ki tutegeera embeera ye nga bwekola ki nga bwegenda mu maaso. Hello. Siyota nonyama. Ayogedde Smith. Amannya go? Nze bampita tusengwire Ruziette nga ndi nanyini wa Ruziette Fashions and Training Center. Tukola basically okutunga engoye then of all kinds. N'okusomesa ebyotunga. Yeah. Kambuuzeemu kati obulamu bubadde butya? Si bubi so far, like current situation or even before. Yeah, si bubi so far. Kambuuzeemu ekintu kino ekyokujja okukola omulimu guno oba ekyokugira nga otunga engoye oba okudesigninga abantu idea yavaawo? My mami wange yali mutunzi kale yabiwumula dali waffe we yawumula naye nasalawo abikole ki abiveemu, but she's the one who taught me buli kimu kyenkola right now. Sagenda ku ssomero oba ki, I just had the passion after my senior 6. Nengamba I think I can do this bulungi. Yeah, I had it in me, like I had art in me. Yes, nengamba I think I can try this out. Nengenda olaba nga kinkolera ng'omuntu. Yes. Taddeyo ke mabega family mwe bazaala abaana nga bameka? We are 7, 4 girls and 3 boys. Yes, I'm the second last born. Omukwana okimanyi wafuna mungi nnyo. Nnyo kubanga buto wange ali mu senior 4 kati. So that means barwawo nnyo okunzizaako. Yeah, banzizaako nga ndi mu form 1. So just no, I really had the best of my childhood. Kambuuzeemuko kati bakulu bo bano tebalina ngeri yonna gye bakuyisanga batya kubanga nga balaba amayimbi gwe bakuza ekyejo ofuna laavu bo gye batafunyeeko embeera yali etya? I was a baby at home of course naye ng'era obimanyi obeera omwana omuto nga gwe last born buli omu aba alina okukubamuko ate nga nalina eddalu lingi nnyo nga bw'okiwulira kyekituufu. Yeah. Kati ng'era bayi tebampala n'olwekyo no. They really loved me so much paka kati bandabanga baby ewaka. Yeah. Which moment kyojjukira ewaka nga as a young kid? Moment kyojjukira? Any moment or something? Okay. Singa okukusanyusa nnyo. I used to work for my mom sometimes nga nkolera nnyo mami wange nga nfuna nnyo pocket money mungi kubanga mba nkoze like okumugattirako engoye something of a kind. Yeah. Ate which one of your worst moment nga as a child gyojjukira? Dad wange yankubako lumu. I think it was the last time he yankuba kubanga oba nali nina kye nakola kale. Wali okoze ekitubuulire? Oba nali nga nyogenda ku ssomero kale naye njagalamu ka holiday k'olunaku ye naye daddy yankuba kibooko naye namala muddusa, but it was the last time he yankuba. Yeah. Ekikuvanga ku bwongo? No, because it was like to me when I grew up nenkirowoozaako nga ndaba kyali so funny. Yeah. Olwo wakulira wa, like which part of Uganda gye wakulira? Entebbe first, then netubeera Ensambya. Manyiri wakulaba tayinza ntakkirizaganya na linnya lyo. You look different from your name. You're to sing. Singwire name. Yes. Yeah, because my mom is a Tusingwire, she's a Munyankole, and my dad is an Itesot. That's yeah, why. because you look so much of the Itesot part and the western part. Yeah, but since I was the last born, and I think mami wange yasalawo obusazi n'antuuma amannya ge. Yes. Mami we Tusingwire Ruziette. Tusingwire.
No, Nora. She's to sing with Nora. Didn't this in any way affect your other sisters? No, actually all of them are proud of their names. Bagala nnyo amannya gaabwe. Actually sometimes beerawo ne ngamba banange singa nina erinnya ng'eryabwe. But of course since nali last so nga nali last born nga nina okikkiriza. Yeah. Mu balenzi mulimuko ayatwala amannya ga taata okulivenging eri mama nti mama yakutumya amannya ge. No. Bonna balina amannya ga njawulo, but of course nga families zonna ezibeera obeera n'erinnya nga lya family. So we have a family name, so if you want you use it, if you don't want you don't use it. Yes. Why did you choose not to use your family name? Ekyo nze omuntu kyanzigira nkuze. Kati of course nga sisobola kyusa my names. Yeah. So which school do you go to? Soko to isem cow chap. You look like these kids who went to those A schools nga agenda amasomero gali age. Wapi. First of all, my dad was a social worker, a civil servant, and yali akolera mu police. So of course me I know. No. By the way, no, dad wange yayita kuba nnyo baana, mami waffe yakubanga ennyo, but dad nedda kubanga yali ayagala nnyo abaana be. N'ekirala w'oyogera ku masomero abazadde abapoliisi kyemanyi, I salute them for that. Be bakyasinza okwagala abaana be basome. Singa omuntu yenna ekyetegereza be bakyasinze. Ate ekyo kituuka nga mu poliisi nga temuteeso abo bo basomeseza ddala nnyo abaana. Kagamba oluzungu mwe mwali mulumanyi kuva waka? Actually dad waffe tamanyi Luganda, so ate omuntu akozesanga nnyo oluzungu. So n'Oluganda twaluyigira mu masomero ate nga tukuze. Yes. So lotandikidde mu ssomero ki oba ojjukira? I was in nursery schools, sinyinza obutazijjukira bulungi. But primary I was at Chiwafu Primary School. I went to Police Children Nursery and Primary School, and then I was at Liberty High. Okay. Yeah. Secondary. Form 1 up to Form 6. Emboozi y'omukyala Ruziette owa Ruzi Fashions esangibwa mu kibuga Kampala mpanvu era nja kusaba ogiwulirize n'obwegendeeza bunyo so ofunamu ekyokuyiga mu nnaku zino eza quarantine oba eza lockdown era tusinzidde wano Lungujja bayita Lungujja nga akaveera still yalina nnyo essomero lye kati we yasomera kati simanyi ajja kuba tubuulira. It's a different place. The other one is Liberty High, and so I'm near Liberty SS. Yes. Kale anenga kyenyinza okusaba genda wansawo subscribing ku channel yaffe ya Uganda Channel so okubanga ogoberera emboozi eno mu bulambulukufu bwayo ali ku kamera nagamba bamuyita Sir Lawrence yakwata omusajja akyasinza okwagala abakyala naye tannafunayo n'omugwase tolinga naye tujja kuba tuyogerako ku nsi nene munenya muletako mu kamera abeere nga tunya. Anyway, so Ruziette, you grew up with both your mom and dad? Yes, I did. Yeah, newankubadde dad waffe bamwanga nnyo transfers. Of course babira baba transfers. If they see you doing good, like bakulaba nga oli mulungi nga bakukyusa otereze ne stations endala. So but he often came at home like ng'ajja nnyo ewaka. Era ng'abeera off abeera nnyo ewaka cause yagalanga nnyo beera ewaka. Yeah. Kati kambuzeemuko omukwagala okubeera nnyo ewaka, what are some of those things you remember about your dad wadde ng'ogamba muno even if now I'm old nzimisinga? Anyhow, since nga nkyali last born natambulanga nnyo ne daddy wange like everywhere. Yeah. So the love, the care, yafanga nnyo miri abaana be bonna fena nga atufaako nnyo. Like toyina kino bichi, like even the love gye yalaganga mami waffe ogamba wow, this is so really nice. Kambuzeko, is there any 1 minute where we're experiencing not being with one of your parents and come with one of the other parents for some time? No, actually my mom, every time my dad wasn't around, covering anga gap eyo nnyo mu bulamu bwaffe. Ngera tubeera tumanyi nti daddy agenze kola nga kiki olina okukola kwagala mami. Kale ate nga ne mami naye yakolanga nnyo daddy waffe byakola. Like waba taliiwo nga eyo space eya love yagicoveringa up. Yeah. So twafuna nnyo gap eyo mbu we are so missing our dad because yajjanga like ngajjanga. Yeah.
So katubuzemuko, there's a lot of single and single motherhood, single fatherhood nense okyogerako what is your take on those Single mothers and single fathers. Actually, ebigambo byesibye. no, Banji, everyone faces a different challenge. You're single mothers, never single fathers, but ngaba innocent. Katwogere ku part ki aba innocent. Do you think a kid would be with a? Do you think it's okay for a kid to grow up with a single mother or a single father? I wouldn't advise that for any child. Chibakosa. Kati it's really good omwana okula newankubadde mubeera mwawukanye mami ne daddy naye ng'akiri omwana oyo alaba ku mami we oba omwana oyo alaba ku daddy we kirina engeri gye kibuildingamu omwana n'amanya I have my parents. Yes. So era obeera mukyala ng'oli eyo nga let me say kale wakyawagana ne baby daddy nga ate toyagala manya. It's really wrong. Omuntu musobola obeerawo nga mwakyawagana but blood is blood. Era omwana asigalawo oyo omwami. Era kituuka ekiseera omwana n'adimandinga I want to see my dad. Kati oba ogenda tandikirawa ng'omusajja yayagalanga okulaba ku mwana we naye ng'omwekokola, you know. Yeah, so it's really good. Kale, so omaze okusoma awo obadde ne baganda bo, you didn't tell us oba walinga mu boarding oba mudde? High school I was in boarding. But primary I was in day school because twabiranga nnyo kumpi n'ewaka. Yeah. Yeah. Okay. So didn't you get any teasing, any kujoga at school? Hey, your daddy is a policeman, my daddy is a doctor. No. Actually not. I really loved my dad coming in his uniform to school. Hey, why? Because yali alaga nti my dad had stones like 3. Kati nga nze mba ndaba Mwana w'omunene. No. I was really proud of my dad. Nti ne weyajjanga ku ssomero nga nnyumirwa nnyo okumulaba nga azze mu uniform. Yeah. So I had no challenge about that. And teasing. No, I was tall. I'm a tall lady. So they would fear the height. Yeah. So no one teased me for that reason. Yeah. So while you're teasing, ate nange nali teasing. I'm not that type of person. As always sang omuntu ne teasing. Yeah. Your dad coming at school in a police uniform, did it ever make you feel like you want to be a policeman when you grow up? No. Why? I actually had my own things, interests. I really wanted different stuff. What different stuff? I wanted to be a fashion designer. I really wanted to be into fashion. I wanted to be into modeling actually. Yes. And I was small. I was really small. So njagala nnyo ebintu by'okumodelinga, njagala nnyo ebintu by'okubeera mu masape, something of a kind. Yeah, so I didn't feel like joining police. Yeah. And since namulabanga the way he worked so hard. Ngamba really. No. I don't know. I don't know if anybody from the government, let me say, watches this show. I'm just saying they should award my dad for being a very good policeman. Like yakolanga nnyo. Kale katwebuuzemuko, so senior 6 ogimaze at Lubiri High. Omaze okusoma ogenze mu vacation. So what were some of your plans for vacation? A vacation, actually, me, I didn't have too much plans. What I was thinking, I was like, vacation, I want to cook for my mom. Like, agenda mkazi watu nakomawo nga akoye. Like, the rest of my siblings were at campus already. So I was like, at least let me do something. Bagenda otuukawo nga nfumbye emmere eyidde, batuuka balya. I do everything. Besides that, I really wanted to help out my mom. Kati engeri nali mmanyi okutunga. Like, si nnyo, naye simanyi nnyo. Naye nga of course nali nsobola omugatirako ekintu waba kikomodde or something. Nga after work, like nga maze okola emirimu ewaka, like lunchtime I take her food. Then after nemuyamba awo, and then I rush back home, cook supper, just that. Naye siri mu bbugumu mbu I want to work. No. Like other
students were, other friends of mine were. For vacation, I have to work, I have to do what? No, I didn't have that pressure. Now you say na bugomwedio, because I knew the right time would come and I would really work so hard. Yeah. Kale, so vacation genda kugwako. Did you think of joining university? Did you think of joining an institution? Did you think of now going to Mama Njigirize? I actually wanted to join at campus, and I had the opportunities to do that. So, but I was overview. Let me start once in the way how it is. So I went to YMCA for fashion and design, of course. But to my shock, anyway, what I expected is not what I got. What did you expect? I expected those people to the way they teach us. I expected them to know like too much, and what I didn't want, that I sagala kutandika kutunga ipapula na ngalo, because I knew something. Yes. So You now become the teacher instead of the student. actually faced a challenge. Every time I would finish my work on time, kubanga naima inche enkola. Nkola buli kimu mango. And then after doing something, they're like, teach your friends. And I'm like, okay, I came to study. I came to get knowledge from here, but as in it's not helping me, I'm actually better than the people teaching me. So remember anyway. Yeah, so kolindeko. Wali better oba wali just okirowooza bulumi mulimu maye bamulimba student abeesumali kane beetekako obusapesa pekatwa nature Lawrence. Agamba kati wali olaba nga oli better oba just thought you were better. I was actually better. The little things I knew I was better. Yeah, because I would do something my teachers would not. They had theory and practicals, but they could concentrate on a few that have learnt. Kati weba joro lunaku oli najja n'ekimuddu kye obumanyi nga teachers babeera najja n'ekimuddu kye n'abasomesaako ky'abasomesezza n'agamba kati gwe gundiyigiriza munno, like muyinza okubeeramu nga basatu out of 20 who have learnt. Imagine 3 out of 20 people. And then they're like, you 3, teach your other friends. Kati kambuzeemu kino kyakuleetera okumalako institution oba course wagireka? No, I couldn't. Nali sisobola kumalayo. So I told my dad, no, I cannot go back. Because I'm actually better than the people who are teaching me. Na of course, nga any parent, aberawa onakayana, at least you would finish up the course and you get that diploma and you get bichi. It's not making any sense to me. I was just there for a semester. One semester at least? Yes. Not a dive. The second one, I was like, Dad, don't waste your money. You know. Otara kyamuyisa kitya? Bobby, like any parent now, buli muzadde naina ate bwe kijja ku daddy wange yali agala abaana be bonna basome kwa degrees yali azaagala mu nnyumba nga mweziri, you know, and I had examples of all my elder brothers and sisters because bonna baali basoma ne bamalako. Yeah, so kyamuyisa bubi, but still yagenda yakyeyingizaamu ye kinakiganya aganya kikolera wano. So I was like, Mom, you can teach me this, yo. So noddukayo oddusolo mu ssomero nkula mu ssomero nkubulidde ensonga lwaki ojewa maama musite. Natandika ne mami nze nali nkola nnyo ebiraka. I used to do repairs, nga nkola nnyo alterations, nga nkola nnyo engoye z'abasajja mostly. I used to love okufunza jeans z'abasajja nnyo trousers. Abatulabazi bazita bu fitting, amanyi mwagala nnyo bu fitting. Lawrence alina ka fitting ka bulaka tayagala kajjamu, okitegedde ezanjawulo eri terina damage ena damage ziri nnya. So Lawrence naye ayagala nnyo bu fitting nakatandika ozambala nalinga ngedda sizambala naye nakatandika ozambala naye yeah. So basically nga mbeera awo ne muyambako nga bamaliriza ebyo. Of course nga omanyi babeera bakadde. Mami wange yali akuliridde naye nga takadde because yali akyalina amaanyi nnyo. Yeah, but yakola ki nabeera nga mpaamu wamaliriza nga n'abakulansi bange nga bajja tebampa emirimu olekirako okikubira mmeka? So nali wakabeeyi muko ddako naye era nali wakabeeyi
ng'empale ate nga right now abamu bazikolera that money nga ngifundiza 5,000. So I used to make my good money nga it works for me like since nyukayo n'ekyebiri kiro lunaku kyokka ate tosasula na rent biki yonna byonna okolera nsasula sirina kyenkola ki nga I know me I need this money tukwejalabyaza a girl. So as a girl, how much money wasooka okolanga nyingi n'ogamba oh nosente nzijukira nasooka okolanga nyingi? Actually nazigulamu ekyalaani kyange ekyasooka gyali emitwalo 45. Yeah. In how long wazikolera? It was like 5 months. Jalinga emyezi 5. It was actually towards December, towards Christmas, yes. And me, my goal was I want to use my own machine. I want to rent my own little space. Yeah. Hey, mulekere mirembe. Tandike omanyi every time you think like that, oba maturing up. Like obongo maturing, then you know feeding right now, you know kwekolera buli kimu. Yeah. Okay, I want to draw you back to passion and ekintu kyekyakugira ennyo ogambe muno kale kansigale mu bintu ebyokutunga ebintu by'okukola engoye ebyokukuba ebiraka ebyofunza jiini ebyokumakinga ntu okulookinga smart. The passion. What was the hook? I know because I had art in my hands. Naidanga art in mikono nembongo. I can imagine something and I really do it and it comes out perfectly. Yeah. So at high school or HSC wakola art? Yeah, I did. Wamfuna mmeka? I had an A. Nga ukubye go nyinyi? Super. Tebiriko byagenda muntu kukole. Jukira mikwano jojo wasoma ojine obi wakulaba? Yes, actually my family, most of them bamanyokuba. I have my one of my elder brothers, Caesar. Yepaka kati achamukola musente kubanga amanyo muletera obuntu bw'abaana. Abali nedda sibu kati bana abali mu ssomero printing simanya biki ebyo n'abikola like achabifuna musente. So ekyokwagala ate ate nakijja kwoyo. Caesar, my brother, one of my elder brothers. Yeah. So how long have you been doing this job? It's ngabiri serious oba nokutandika. No serious kati ngo yingide gaye kati nchiyingide no return. 4 years now. 4 years now. Yeah. Okay, abatulaba tukyagenda maaso n'emboozi omukyala amanyiddwa nga Ruziette ate nga ye wa Ruzi Fashions agenda zaako tuyisaamukko mu mbeera n'omulimu gwakola basinga abawala abali eyo abato mujjala wa nnyo emirimu ne mugamba ani adda ku kyalaani n'atunga ekyalaani simanye ekyalaani biki ensonga bwezo but ye avuddeyo kubanga akola ki ng'atunnyonnyola ku mulimu guno okulaba muno ate ayigiriza mu mwenna abali eyo so emboozi mpanvuko nnyuvu nekyo nja okusaba kiki mugenda wansi awo ku subscribe button channel koli bagita Uganda Channel era nze omuweereza wammwe omwagalwa ennyo Humble Boy wammwe amanyiddwa nga Shadik Smith. Abasinga njoga Humble Boy baseka naye nga I'm very humble by the way, you're serious. So Ruziette, what are some of the challenges of nye mulimu guno ogw'okutunga? Challenges currently, yeah. People who don't order on time and they really want their things on time. Bebakyasinze okunkyankalanya abo like najja nakugamba a week nga talina kyayagala kiri serious. So if you don't deliver on time nayomba, you know, it's really not good. So me, I advise all my clients, if you really want something on time, you come early enough. Yeah, because I see some of the designers, I won't mention names, but like you order either a month or 2 months before. Like no gamba nino mukolo muguno omwezi njagala goye muguno omwezi, you know. Kati those things come out perfectly kubanga obo ordering on time. So mostly checho maybe n'abantu abera bazze like because they are somehow your friends, they take their things nga tebasasudde like sente zonna kuzimalayo. Kati nze me anyway I have olina omukolera engoye nga nnyingi like kubanga omanyi client w'omwesize omanyi nakuwa date, I'm going to give you this money in this period of time. You know, you've put in your time, your energy, you've put in everything. Her dresses fit perfectly or something. Naye natakwa sente zo like ngato mbanja nnyingi nnyo. Yeah. Those are two main challenges. The two main challenges. KCCA tebatawaanya? No. KCCA by the way talina buzibu if at all you pay your license on time. Tewali buzibu. KCCA I don't know.
Anyway, sisobola giwaayiriza kubanga omuntu yenna yenna asasudde license on time teba musumbuwa because they always come at my shop and they show them my license kubanga manyi sasudde on time sibalinda kujja kugenda gisasula no. So if you make sure obudde bwayo weba butuuse genda osasule nga tebunnaba kutuukira ddala okwewonya ebyo byonna byonna. Yeah. Okay. Those are the challenges and then achievements, good stuff that byofunye mulimu guno. So okuzzamu omuntu atulaba omwala omuto omusajja ali ewaka kati Ayogedde amaanyi. Some of the things byogamba muno, you know, I got this out of my job, kino kintadde wano ne wano ne wano. First, the connections I have with people. That's one of the biggest achievements, by the way. Yes, true, I know. Because every time you do something good, you attract other customers. Yeah. Katinechi dada, me, I've taken care of myself for a long time. Yeah, as a young girl, you know, I'm not yet 30, so I'm still young. As a young girl, I've done quite a lot. Friends. Yeah, I'm in some charity organizations, and sometimes I contribute something if I told they have something. Yes, and taking care of my child. Kyesinza okundetera okukola ennyo, let me say. Yeah, I have a daughter coming to 3 years. Then Nechidala, I don't know. I don't want to mention my achievements on camera. Anyways, kale ebintu binyo byafunyemu era ebisinga mujja kwa mumusanga wakolera ebirenga bibabulira. So but on the other hand, twagala okwebuuzaamuko engoye ezo z'okola, you've done a lot of clothes and fashion like styles for artists and celebrities, but tuwemuko ku range olugero nenga tunagenda ku range actually nesoko tuwe range olugero lutandikira mu sente mmeka olusookerwako? The least I can do something and anti byanjawulo waliwo kubanga luse material waliwo kubanga nza kugulidde material byombi bituwe wemba nza kugulidde material the least ate nga buntuntu tunitini, let me say a top, a short, I do it at 50. Naye wemba nza kugulidde material and everything, short and a top I can do at 80 or 100. Yeah, the least. Yeah, but of course shorts ne tops tebiba bizibu nnyo kiri awo, but the rest are above 100. Okay. Yeah. And then those are the dresses? Not only dresses, even pants like trousers, and then men's shirts like designer shirts. Yeah. Oh. 100 plus. Okay. So nadengera kubuuza ekibuuzo just in skipping obwongo about nange mwebeera n'abantu bano batiisa nobeera nga ebibuuzo byerabira nga tokyaswana bibuuza. So nadengera kubuuza nti no your school, your training, if someone wants to join, how are the charges? Oh, okay. I have a training school. Officially started this year. I've been training some girls. Okay, ngoli agambye naye mwala wange njagala EKYALANI. I've been doing that. And yeah, officially, I have Ruziette training school, and my charges for now, like what I'm charging, I think ekyo nakikola because most of the people who are coming, I know them, and I know some of them, I know their family backgrounds or my friends' kids, something. So what I charge 2.4. That is a month one paka wayiga? No, paka wayiga. Okay. Yeah. So you get one round figure? Yeah, 2.4. Okay. Kale, then as we come to the end of the interview, what advice would you give to young girls out there, young boys out there that are during this lockdown? Nagenda kuuza lockdown we kuyisiza. Okay, one advice to these guys, they should know the virus is in, the virus is within, and it's in Edimufe. So what you have to do, omukulembeze wa ggwanga yatugamba tubeere on lockdown olw'ensonga. So tokola mpaka, tokola mputtu, kubanga gwe olaba oli kirimaanyi. Yes. Kafyu gyali mutuufu ate bakuba kibooko. So stay indoors. Tokola chimpaka. Yes.
bajja kuba kibooko nawe ogibulire ate nekidala the more you stay indoors the more you protect yourself and your family from getting the virus. Yes. Kale omuntu akusanga wa where is your fashion house, Facebook, Instagram, Twitter? I'm on Facebook and Instagram, and I use Ruzi Fashion. No. I used to sing with a Ruziette on my Facebook, and then on my Instagram I use Ruziette the designer. Okay. Yeah. And currently I'm at I'm in town, like downtown. The building is called Farmers Center. It's actually in between Container Village and Cooper Complex. Okay. Yeah. Kale, anything else you want to say to the viewers? Just in case you need my number for services, of course, it's a business line. You get me on 0702 75 85 05. That is your number. Business. Yeah, business line. Please, abavubuka manye muine ekizibu. So don't you call on that number when it's not business. It's strictly business line. So call on it when you need maybe a designer shirt, a designer t-shirt, a designer mpale, a designer stockings, a designer boxer, a designer karega. You never know. She might hook you up with one. Anyways, a big time chilling out with my friend Ruzi Fashions. Era mwarabanga African princess and by the way, are you only doing the African prints? No. I actually do everything. I do gowns as well. If you didn't know, Smith, I do gowns. I do wedding things. Yeah. Okay. N'abagole. Yes, come on. Gowns that's abagole. Sijja kusabira no kumpe nja bisabanga embaga yange enetero tuka ensonga zetwetaga tuzikwasa. But anyways, thank you so much for chilling with me. Nagambe genda wanso subscribing. My name is One Shadik Smith. Wano kaka kuyogana china komba kwete mboze zimba ezikutwala maso. So abadde ku kamera muitama na Mulenzi Lawrence atenga akuvali mu King Montage Productions abakwatira emikolo emuli ejembaga ejokwanjula birthday parties kasiki ebyo no enamba zaabwe sizwa zitawo wansoso kubanga obakubirako bulungi nnyo n'aba King Montage je bali nabo bagamba photography nena owabuli kika that is home photography, portraits, simanya photo shoots nana baba bikolera era osobola okubasanga awe nankulabye ku bitaala ojja kuba nabo obafuna bulungi nnyo ate nange nze kenyino so genda wansi no subscribing no banga toyine takafali lotade ku bulamu bwange. Thank you so much. Mbagaliza nice lockdown bulijole since dokwangola video no mukama aberenga atakuuma weekuume naye nga bwakukuma. I love you so much. Thank you and goodbye.